Omumpembe Yoseri Tibahabula Tabasiro Mutano wa Karekezi ayina enteekateeka ennene nnyo eri bannayuganda n'okusingira ddala abaana bannambi mu Buganda. Wetwogerera mu malwaliro agasinga obungi nfunye information okuva mu basawo abasinga obungi tebasindise kuluwummula olw'obukakke naye nga tebasasuddwa emyezi ebiri ensimbi nga bazibawadde. Kino kitegeeza ki? Omusawo aŋŋambye nti munnange tulina ekizibu wano mu Uganda nti ye abasawo abasinga obungi abamanyikiddwa mu malwaliro bonna baweereddwa ensimbi zaabwe za misaala gya myezi ebiri bagende bawummulemu naye ng'ate bakitegeddeko nti amalwaliro gano gateereddwamu abasawo abatali batuufu abava mu kitongole ky'ebyokwerinda ekimu ekitakkiriza mu mateeka kya SFC okuba nti kati kyekisaze okutwala amalwaliro gonna mu Kampala weppo n'amalwaliro ag'obwannannyini agamu gafuuse babbulooka abasobola okukwatirira abantu bano ne basindika amalwaliro amaliro geno battirayo. Kati njala okutegeeza buli munnayuganda yenna eerwazalwaza n'owuliramu kasikonda n'owuliramu kamunguluze omutwe gukuluma ekifuba kikuluma oggwamu amaanyi ofuna olusujjasujja gwe ne weeyanguya olw'akatengo n'ogenda mu ddwaliro nkubuulira togenda kudda bagenda kukuttirayo kubanga abasawo abali professional bamenyiddwa Yoseri Tibahabula Mutano wa Karekezi nga bayita Minister of Health bagambye abasawo bonna abasinga obungi bawummuzibwe nga basasuddwa emisaala gya myezi ebiri SFC abatemu bano basobole okuteekinga over n'ekigendwa ekitamanyikiddwa naye nga tukimanyi lunyenga omusezi agula essowaani nti ekigendwa ky'omumpembe Yoseri Tibahabula Mutano wa Karekezi kyakutta bantu bano okuba nti aweza omuwendo ensi esesamale emuwa ensimbi. So mwenna mbategeeza SFC yatutte already amalwaliro gano nga bali mu byambalo by'abasawo nga muluza tebasawo kumbe si basawo bano batemu abawedde emirimu abali mu kutta bannayuganda nga bafuna ensimbi. Guno mulima gukola emirundi ebiri okutta omuntu ne bamugjamu ebintu bye ebyobutonde gamba ng'ensigo ebiwowoolo omutima n'obutaago ne babutunda ku katale k'ensi yonna mu ngeri esoboka bokufunamu ensimbi. Ekyo nga bakimaze n'omulambo gwennyini baguteeka ku buseere omuntu ogufuna ogutwala oguwummuza so nga ate mukimanyi mu buwangwa waffe obw'ekiddugavu nti omulambo kintu kikulu nnyo olw'ensonga nti bwe tugufuna guno nga gumaze okufa tuba tugutwala ku butaka obwabwe okuguwummuza abaana n'abazzukulu bwe bajja nga balima ku bijja bino okusinga nga bajjukira abantu baabwe sengaawe kojjaawe taatawe weppo ne maama nakabutuzi okuba nti batwala ku bijja bye ne bawummula okuba nti batulaberako nti ebyafaayo byafe bakubuuza ntambula ng'omuntu gundi ng'osobola okulaga obuvo bwona obuddo okulaga ebijja ebyo nti abantu bano bwe bati bwe babafaananga abaatuleka ku nsi kuno. Bwe mugaso yansonga ki batusaba nnyo obuwanna bw'ensimbi kubanga bakimanyi mu Buganda tukayanira nnyo emirambo okusinga abantu abalamu. Era iyo nsonga lwaki kati emirambo gya buseere nnyo mu malwaliro ng'omuntu bali bamututte ne bamutugumbula. Bwe twogera kati omuntu bw'akufaako mu kaseera kano mpawe kaaga kikwetaagisa obukadde 5 obukadde 10 ku 100 okuwa omulambo guno oguba gumaze okumala emirimu gyagwo nga bagusse bussi nga bakozesa enkola ey'okuttiramu mu nnaku 2 gy'obeera nti bakugulira ddala n'essimu okuggyamu obulamu. Kino kyerokedde mu malwaliro agasinga obunene ate nga bakikola lunye kubanga baagala ennamba ennene esinge mu bungi basobole okuba nti bakikola bakimalirize bulungi. Wano wenjagala okwambaliza ensonga eno bulungi nkimanyi Yoseri Tibahabula Mutano wa Karekezi essaawa zino oyinza okuba toliiko olw'ensonga nti wayiseemukko Windows na bino byonna bigenda ku social media bitambule nga bwebiri kubanga tujja kumanya amazima. Nkiddamu ebigenda maaso ku social media bitambule nga bwebiri kubanga tujja kumanya amazima. Abaganda tugamba nti ewali omukka tewabula muliro. Ekitegeeza nti bw'osanga ng'ewantu nga wanyookawo omukka manya process eddako oba omutendo oguddako gugenda kuba muliro oguva mu mukka ogwo. Nkiggumiza nti ewali omukka tewabula muliro. Nti bw'osanga ng'ewantu ng'omukka gunyooka manya nti ekidda gubeera kubeera muliro. Bwe guba tegubadde muliro nga gwawedde dda kiba kitegeeza omuliro gwasaanyizzaawo dda olukkakka olufuluma lwabadde olina kye lukutegeeza nti wabadde ebintu byasiridde mu process y'omuliro ogwo okwaka. So njala bagamba nti ewali omukka tewabula muliro. Gavumenti y'omumpembe Yoseri Tibahabula ekulirwa yennyini omufere omubbi kati essaawa zino naye nga naye awuyise Windows ne tuleeta omukyalo omubbi gwe bayita Dana Atwino no si mubbi mulwadde ku myaka gye alabika n'atenda nakubba bwennika w'abantu mu ddwaliro kubanga ensimbi zammalamu amagezi. Oyo omukyala Dana Atwino mubbi. Then leetera omukyala gwe bayita Simayi Musenero omukyala Musenero ne mubbi. Tulina abafere mu Uganda nga basoma koosi z'obubbi kubanga n'obusawo bufuuse bubbi. Mweke nyini mukimanyi lunye nti teri nsi mu nsi yonna yali efunye second wave nefuna grant okuva mu IMF kebere World Bank teriyo. Kebere ensi zonna ezafuna obuzibu nga America, Italy, India, katugambe ne Kenya oba Tanzania teri nsi yali ezzimu kusaba nsimbi za mulundi gwakubiri mu bwevu y'okubiri ne bagiwa ensimbi. Njagala kubuuza Museveni okusinziira ku bukugu bwo boga nti olina obukugu n'abasawo mwategera mutya ntegera kubeera second wave era mulina ekibalaga nti wave ezze oba mu mwafumba bufumbi kitire mutega nti second wave kubanga enze singa obungi
tewali muntu gwe bagenda kuwa ssente mweno gye muyita second wave etaliyo ku nsi ya Katonda. Mwagala kutta bantu, tugenda babuusa ate temujja batta. Kati teri nsi nkiddamu 7 nkiddamu ne babbi bano baddaana atwine noono mu ssenero teri nsi egenda bawa ssente nti mugenda kujjanjaba ssenyiga 19 mumuwonye oba mugezeko tekisoboka. Mumukole mishoni zammwe ez'okutta bannayuganda ennamba lemunatta miliyoni y'abannayuganda ne munalookinga ensi okumala emyezi 7 oba 9 teri World Bank tegenda bawa ssente, IMF tegenda bawa ssente, World Health Organization tegenda bawa ssente. Ekyo mukitegeere. Kati naawo nga nsimbye wakati njala okubaza bannayuganda bwenna abagenze ku mutimbagano gwa Twitter era nziramu okubira omulango gutakungula bannakibiina kya National Unity Platform mwenna abakulembeze mukulu Mathias Mpuuga akulira oluvuganya government ku kadi ya NUP kubiriza abakulembeze banno bonna mundu bagulewo Twitter account. Njala okubiriza bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka mugwemu akatengo mugulewo Twitter account muzikozese mutandike okubuulira ensi kyekiri mu Uganda. Era njala okubaza mwenna bakoze omulimu ogw'amaanyi bagenzi ku IMF ku Twitter account yaabwe nembapokera message ekitaba ng'omu record okuba nti IMF yafunye message eziwera omutwalo gumu kyagenze ku record. Kati twagala emitwalo egisukka mu 5 bafune message bategere nti bannayuganda boogedde kubanga omuzungu akimanyi nti omuntu bw'ayogera aba ayogedde ate taddibwamu. So njala obebaza mwenna baganda bange abakola omulimu gwa Twitter, Faustine Masaba, Faizo Mayanja n'abantu abalamu mwenna bakola omulimu guno n'abawandiisi mwenna mbebaza nnyo okuba nti mukola omulimu guno mwebale nnyo mwebalire ddala era musigale nga mukola ekintu ekyo. So nno bwenvaawo njala genda ku point ey'okubiri nga sinnagala kigula lujje. Mwenna abagala enkyukakyuka abagala Obuganda abagala Obusoga abagala Obunyolo Weppo n'abagala Obwakyabazinga eno message njagala egende gye muli bulungi nnyo olw'okuba nti program yambulange mbimuli njagala bategeeza ekintu kino. Bagamba atalukutambulire akusibira y'amenvu ate yeesitukidde tonya matabangufu kitegeeza ki nti bwe weesitukira ogenda okukola ensonga zimu ozituukiriza bulungi nnyo okusinga okutuma omuntu atagenda kubuulira kyajjeeyo ng'ate bw'okimanyi nti omuntu bwe yeekwatira mu kintu kitambula bulungi. Tukimanyi nti Yosef Tabasale mutano wa Karekezi yava mu ddiini kati yafuuka musamize, bwe yava mu busamize n'akwata emundu okutta abantu, bwe yava mu kutta abantu n'afuuka omubbi kati yafuuka kkangabaana n'atonoona ebyobuwangwa n'ennono yonna mu nsi yonna mu Uganda. Kati tugamba nti bwe tuti nti akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe kitegeeza kitya oba kitevundulwa kitya kino nti ku nte kuno ente eno nga mumugiraba erina emigaso mingi nnyo ku yo nga jjo kubanga na buli kimu ekigiriko kirina omugaso ku yo naye eri abantu abawoomerwa ebigere by'ente eri abawoomerwa omutwe. Kati bwe mubanga muli ku kyalo kyekimu oba muli ku mizigo nembawo n'agula omutwe n'agula omutwe n'aguwokya evvumbe ne liwunya. Kati nawe omulaga nti olinamu ensimbi oba olinamu omusobola okugula ekintu kyekimu gw'ogenda n'ogula ebigere naawe n'obyokya ne mwenkanya evvumbe kye bayita nti mwenna mwenkanyizza evvumbe. Ate ne tugamba mu Luganda olutuufu nti bw'otega omutego oyitayo n'ogukeberako sinakindi bayinza okugutegula. Kati Museveni ono yatega emitego mu ngeri gye yagitagamu edda nga yakajja nakati akyagitega. Ngenda kusaba bulungi nnyo n'obuwombeefu baganda baffe mwenna abatabaazi abali mu Buganda abali mu Bunyolo abali mu Busoga abatabaazi mutuyambe mudde mutabaale mu bifo byammwe eby'ennono ku nsozi Weppo n'embibira Weppo n'ebintu ebifo ebyenjawulo gye mwatabaaliranga mutandike okutegula emitego gya Yosef Tabasale mutano wa Karekezi gye yakola mu bwakatonda obwaffe obw'oku nsi naddala obw'obuwangwa.